tax system erina kubeeranga mukwano mwembi muyina okunyumirwa mpanguwe mpanguwe esebo mwembi bwe muba temunyumiddwa tax system ebeera teri perfect kusigambye nti eri perfect naye system erina kukola bibiri ono atunda talina kuguwulira n'agula talina kuguwulira naye ate nga bombi basasudde okafunye esebo kati bw'ogamba nti agula oba atunda yekka y'abaawa sayidi eri endala ogireetera okusala amagezi okulaba butya bweyinza okwewoma ereme kkuwa naye bombi bwe baba basasula tebasobola gwewala nze kyenkugambye bwe babeera basolooza 2 mwezi ekinaana nkireeta ate nga mwenna temuguwulidde nga teri walaala mu kifo ky'okugamba nti oli gwenzijako yekka mbakuba sayidi zombi eri nenyongerako katono neno nenyongerako katono ne mugugabana ne sikireka side emu kubanga bw'okireka side emu ono alaba nga amunyigirize nnyo era naye aseera byatunda olw'okubanga yagenda okubearinga tax burden nagamba ate nze nnyinako n'omusolo gwe tolina eyali badde ye110 n'agitwala mu 10 kati ate awunzeka ye yafunye nga bano bannaffe abatwala omusolo ate bo batutteko kaki nga batutteko katono kati tax system gigeraageranye ku mbwa n'omulundugo ng'etuusizza ngewezeze 18 mu ngeri eyo ngewezeze 18 n'ogikweka munnaayo n'ebeera mu obwo obulumi etuusizza ekonomi ya Uganda olwaleero weeri bwana batte yeetaagamu ebintu bitono nnyo nga 4 you fix them you turn it around neeba ng'esobola okonsuminga omuwendo ogwo gw'abavubuka bonna bolaba bagenda ne basigala tulina kunyweza bunyweza bintu nga 2-3 ekonomi yaffe neetereera neeba ng'esobozesa bannansi okukolera wano emirimu ate neeba ng'esobozesa ne bannansi abali emitala w'amayanja okusiga wano akasente kaabwe ne babeera bakakafu nti akasente ako tekalina gye kagenda kukola ki kugenda kyekiri kyewabagerako ekyaba Ivan Ssemwanga ekyamagi kigozi nti baaleetanga akasente wano naye ate ne bamaliza nga bali mu mabaala ne bamansira kati ekibi ekirimu ekyo okimanyi ezo sente baba tebazitadde wano Nawate bazinvestinze. N'okuinvestinga kuleke. Zibeera tezisigadde wano mu ggwanga. Zino ziba zifulumye. Ssemwanga bw'aba yajjanga wano tebanywako mwenge gwa layisi. Nkobuli ebika bye banywanga. Twala 5 kudda waggulu. Blue Label, Hennessy, tewaliwo kikejo kwebyo ebika byonna kikolebwa Uganda. Ezo zonna sente ziba zizzeeyo. Ziba ziddayo eri. Kakati ngenda kubaako akabadi kamu kenkuyigiriza. Okategere bulungi nnyo. Yes, ensi z'abazungu zino ngezigeza okusinga ensi z'abaddugavu. Ensi z'abaddugavu abazungu bazivuga ne babaako we bazituusa. Ne bazikonvinsinga nti omuntu ekonomi esobola okukula ng'esoloozeza omusolo. Abazungu ne bakola kirala wadde ewaabwe bagusolooza obwenkaniddeawo nti ewaabwe ate mungi naye baba balina ekyenjawulo kye bagukozesa ffe wano kye tutakola. Onfuna okugeza obuyambi bwonna abazungu we batuwa baba tebatuwadde baba beewadde akuwanga ekigenda okukolebera ya benefitinga. Kakati kankulage US bwekuwa obuwumbi bwa $200 omwaka kyekola okimanyi ng'ekwata abazirwanako ba senior citizens n'abantu abalala bagwa mu kkowa eryo nga babagamba mu investinge mu ngoye enkadde nga badda mu compressinga ngoye Uganda ng'ogenda e US ng'ogenda osuubula container z'engoye enkadde 100 ku 1,200 omwaka obuwumbi obubiri bwe baakuwa babukomyawo mpola mpola kubanga bwe banaabuleka ewaka emiwendo gy'ebintu zigenda kushutinga because sente mu mikono gy'abantu nyingi kati bwengeri gye baregulatingamu ekonomi yaabwe bazifulumya sente ne bazikima mpola mpola ekonomi zaabwe zireme kusaabuuka naye baba in actual sense baba tebakuwadde kati gwe abakuwoze
sente ezo zonna waliwo omukyala gwe nawulira abuuza ali ku buuyi buli bw'owagira ng'abuuza sente eziweebwa Uganda ziragawa nenzija mu comment wansi ne muddamu Uganda tebagiwa sente baba beewadde ate lekandeka wakasuwa kange nteekeyo nja kukimangayo mpola wali olabyeko omuzadde ateresa omwana sente naafuna ekyebiri namuga sente zino zikuume zinterekere nja zikusaba omwana buli lwaba yina ke yeetaaga nga akwata ku kyebiri kiri ngamugamba migendo ndeetere kino nti kale ng'omuzadde agenda agula ng'amuleetera ngamuga balance oyo kuuma US bwezityo bwezikola US Canada buli nsi gy'owuliramu egaba buyambi era nze singa nali mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda mu mwaka gumu nali suspendi nze buli 10 ekimpeebwa esente ezo oba tuzeetaaga lwa nsonga baba beewadde engeri yokka gy'osobola okufunamu mu mawanga ago sikkuwa baguze kutunda kati gwe njagala nkubuuze sente ze tuwa abasajja abo mu buli mwaka ozirowoozeko bulowooza kankumenyera ebintu bina wammanga buli banka wano wansi wa Uganda accounts ezisingamu obunene zirina kye bayita visa cards wali weebuuzizaako visa company ekola gundi ezo ATM cards efuniramuwa wali otegedde sente mmeka eziyita awo wansi mwako ka visa card ako kokka buli transaction gy'okola US efunako sente oba ogyeyo 4,000 oba ogyeyo 1,000 US efuna internet gwe buli loading oba 5 oba 10 US efuna buli lwobikula TikTok China afuna ne US naafuna buli lwobikula Facebook US afuna ompulira buli lwobikula YouTube US afuna gwe US ogifuna muddi nyakusooka kugendayo nenkola ninakusooka nze gendayo nenkola ze wabasindikira nona nozikima zogenda n'okima n'ozifuna ate mbusamangiro ate ng'obongeddemu ne kumaanyi ate tozijjayo nga zabwerere omala nakuteekamu obaleka bateredde ne bagamba twala kyotutte because economies zino kyezaalema okutegeera oba economics waffe twasoma mutono kyabika economics gwe batusomesa oba twasoma naye tetwategeera ekizibu kya wano si butasoma ekizibu kya wano kuba nti bye batusomesa si byebyo basomesa bifu byetumanyi si byebituufu si byetulina okubanga tumanyi wali olabyeko omuntu ajjudde ng'ajjudde naye nga byajjudde si byebino bbaamu kati yeffe tujjudde twetaaga kutikkula twetaaga okuoffloadinga kubanga ogenda n'otunuulira amawanga gano engeri gye gataninza round gwe njagala okole bwoti njagala otunuulira amawanga agakuze nga mu myaka 20 emabega gaali bubi nnyo tumenye ne Rwanda nga mwenjitadde Rwanda tugende ku Malaysia tugende ku China tuyingire China tuyingire Japan gye bakuba lutalo kati nebozi gye nawulira era bannabyabufuzi bano babere begendereza nze olumu mbasunga ate n'abantu abalaba basunga oli n'agamba mu Uganda ebbanja lyayo gye twalise debt ratio to GDP gross domestic product debt ratio ya Uganda mbu tuyingidde 52 era eri ebbanja liri so alarming 52% anti ngambye debt ratio to GDP nti eri 52% ebitundu 5 mu bibiri ku buli 10 ng'oli agamba munabyabufuzi ng'agamba buli munna Uganda aba bangi bwa almost miliyoni yaki eya siringi eya Uganda njagala musomesa kati ayige ebbanja teribeerangako byelinsi ebbanja is a financial tool ekozesebwa buli nsi yonna eri mu nsi ku lukalu lw'ensi wano US erina era ebbanja gye likoma okuba eddene yenkulaakulana ensi si mu Africa wano anti nkugamba kati economics gotubuulira is western economics w'abazungu omanyi lwaki nkuli ekimuli nti Zambia omuchina we yatuuka okubabanja sente nga nyingi nga sente temufaayo naga mutuwe kubyammwe ekisawo kyenyonyi kati mulimu mmeka ekyo abazambia bagwagwa nti ekisawo kyenyonyi ekyo muze kwamba akakadde kaddoya twabanja umeka balanya 10 ekisawo ne bateking over nti kati ffe tugenda okukisolooza okitegedde ffe tugenda okukola ki okusolooza ekisawo kyenyonyi ekya Zambia mulinawo kyawo kyamu tusobola okusolooza bo ne beesasula
akati kiba kitegeeza nti omukyayina bw'ayingira mu kwesasula gw'abadde akola ku kisaawe ky'ennyonyi bakyayinza okukuggyako omulimu n'aleeta ye ababe bagenda okwesiga nti bano sente zaabwe bannakola ki zisolooza ebbanja liba kyali ddungi ebbanja lisigala likyali ddungi nanti kyegambye bagwagwa nze bampa omulimu ebbanja eryo ndi turning around kati nze bwonkwasa ekonomi ya Uganda nga nze finance minister tuli mu 52 nze newula paka ku 182 nembongera ebitundu ebirala 12 anti kisinziira tewali kusinziira lindako ekintu omanyi omutawana gw'abasuubuzi ne bannayuganda abantu is not about kwewola weewole sente naye weewuze sente nezikola ki for what purpose webale nnyo